Banaye nje twaziwana tukola emboozi ya Honorable Derek Nyeko nga ama proposing omuntu we oluvanyuma lw'omugamba konti muno abanyumya okukamala bannange mutuwaseko nga tukyali bato tunyumire ebifaananyi akalungi mnonyi ebifaananyi byajja ebyo banyumye nnyo naye abaana basitwago bakasi basanyufumu buzibu kyati tebasanyukira Honorable banne kufuna mukyala babeera bonna mu kutiya gaasi webo basiba bebabeerawo beba bakaba Honorable waffe justice for Nyeko beba postinga beba sharinga beba noonya akalulu naye bakooye bakikolera ku Ssenyonyi bwe yajja nembeerera nafunayo omuntu tugamba Ssenyonyi nga bamuyuzizza empale nesigadde bulere bebamugattagatta bagatta Ssenyonyi waabwe ne bagenda bamunoonyeza akalulu ne bakakuuma ne bamuwaana ne bamususa ne bakola buli kimu n'aleeta ekyana maama nga bulijjo kibadde bafumba kifumbe kyebereri nga kyebise omusajja kimulifutingira mu ssaala ffe tubeera ku ground abasaala be bayitamu mwekwate Katonda Katonda siwasinziriza amaanyi kati bafusoja si basanyufu era munene abasajja batyo batukola maama we yazuuka ku mwenda n'amusabira gwobeera waawo ku ground naye nga yemuttunka bwasooka oweereza ssente aga I choose my mother over anything bamusajjazi tumala Ssenyonyi tudda kwani Ssenyonyi bw'avaawo awo yakwandoza wayiso owo abadde naye Bianlino owo abadde naye neera bagamba mu byonna era mu byonna ffe tubeera waawo obeerawo ne mu mbeera endala omuntu tayinza kaya na bwati bane gwe izobeera n'omusajja emyaka 10 ng'oli eyo mu nkukutu naawasa omukazi omulala noyagala ovuire nga tolina bwojerero noyagala ogambe naye ebbanga lyonna lyenkukuse naawe Ade nsoma mu comments omwana n'agamba basoni banyabwe mufuna kubudde mwesonyo basajja baagaalo bindi munange bali awo akati bali awo Nyeko agambibwako jjo juzi wanaawase bonna ne batandika okwetegeka buli munalowooza kiribedda olwana olulenzi olulungi olw'oku TV lunaagamba omukuffe ate kaadi bagiwadde abadde mu struggle owesaala kyokka ekisinga okuluma kati ono mwana ekifaananyi kyo kyatambudde nnyo nti omu ku bali mu majiga bambi bafoot soldiers babeerangayo eyo ono mwana mumanyi bamuyita is it Sylvia Mutyaba bamuyitaani be babeera ku basi ne bagenda Arua bavudde Arua baaboyiganga ne oyagala owasa naye n'olabanga foot soldier yali awemuddeko muntu n'ogamba namulaga nti ate banazza obutambi ng'ovudde ku ekyo olaba ayabuluza oli omusajja ddala naye ate wanankwatako abo abaana akwata eggulibwa tunagamba gwe vaayo tujja kukuyisaamu bambi ng'alwanira kintu kye maybe naye ate bw'okompeyalinga ekintu kino boddayo mu bigambo baneezereko okuwuliriza omuwala ono gwe bafuwadde engagement ng'omuwala naye aluddewo tabaddeewo sokompe kiripu y'omuwala oli ng'ayogera omuwala naye abaddewo jasika temwamanya omanya nti waali abasajja temutulebutera kumanya nti mulina ati tuli mu struggle ate musobola okudetwanga okwanyula abakyala twagala kujjako nakyemalira ebintu buli kimu kiyimirira nga twagala okujjako dikiteeta sokompe omuwala oyo ng'ayogera I told my sister about my relationship with Derek. That was in my form 4, and she did not refuse in my form 4, and she did not refuse it. She pushed me, and I want to thank her. She used to tell me how I should behave while I'm a girlfriend, and I think I've not disappointed you. I want to thank everyone here, my friends. I have a very good company of friends. Well, you know, that is not easy. But my friends kept encouraging me to commit. That they were discouraging to a guy, you know, a relationship is not easy. To push up to here.
to thank my man so very much. Babe, I love you so much. Ne omwala agamba form 4. Yali musiniya 4 nga ali ne Nyeko we. Kyegaze omwana alabako ku. Ekitegeeza bana abaswago be bapya. Abaswago be bapya. Omwana yalabako ku Nyeko nga akyasula mu muzigo. Wali gundi wali. Kozi ova ku gundi wano ku mukwano nodda boti bayitawo awo. Omwana bamuvuma. Politics kintu kibi nnyo. Mwana yakuba essimu. Gwe Nyeko kiki olina okuleka okusula mu muzigo gwa nakirijja wali. Anai. Principal mugatte ku sala za mwenze mbabuulira. Nyeko yasomerawa. Yasomera mu masomero gaffe erinnyero bateko kuba balikyusaamuko. Wala gaffe ge bakyusanga. Omwana ono abadde abaswago mwe bapya. Mwe bapya. Just wakwati bababuulira. Nyeko yabagamba nti we are struggling here, somebody struggling. Daraja naliwanga wansonga ki? Kabina kanonya sikamba. Daraja naga atubera namwe mu bipamba chunga y'amasasine. Netuli babazize empale. Wano gundi naye kye yakola ono w'emitiyana zaake. Awo zaake naye abaddewo. Buli omwana abaawo. No wazaka badde omuswago ne bamukuba ensigo yana jana agitereeza ne bakoze otya nazayo ekiwo. Mutamukyusaako abafe nga bakyusaamu. Abalenzi obeerawo era omwana ajja agamba Medina we myaka 10. Ondiseewo. Abo bo tebakyusaawo. Abaswago wase mu concentrating ya kuba Bobby Yanga abo. Aike mukulembeze. Abana mwe bali omwo, ba map media mwe bali omwo. Temubuuka nnyo banna. Mwawala mu WhatsApp group. Kati tugenda batukolamu ekibinja ekyabalenzi n'abawala. Omewe na wazin O level twainanga east ne west. Streams. Kamino okwekolamu streams mayefe tugwa wano kuluyi runo ne bali bagwa kuluyi ruyi. Mwabuze bamwe muri mu stream mu kirasi yemu. Kati mu balenzi ba struggle abayisemu nga bakaba parliament tusigaze omwono weka sanda. Oyo ndozana akwata mukwata. Ayo na ibole ya mu mentioninga. Naye kwali ku list. Kale awo nga tuvude bane saha ki ekimuluma.